bali mwezo Ronald Nsubuga ndi musajja mulokole mukama yebazibwe sagala kubi watalinga mazi ngenda kwesimba ku kifo ky'obwa Lord Mayor wa Kampala. Omukulu aliwo nga ku wa Mayor kati bali balonkinga Satan TV sija kujogera erinnya niwe tukyaza ko babiri nanga avambwa MP nga agenda mbwa Mayor ngono bwayogera nze gogora Kampala ngento olimba kizibu kyabali mwezi kinje kyabwayagala kulembera kyateekwa kukyusa ateekwa kuva kunze agende kufe ebikozesebwa kiriza Buganda biva mu central government so you must be in good books with government leaders for the service of the people. Olialowooza nti kubanga ali wa kibiina katugambe kya UPC sisaanidde kukolagana n'ab'ekibiina kya NRM kubanga bali mu buyinza. That's wrong. Negolooza nti gavumenti ya NRM yegenda okubeera mu ntebe va ku mulundi guno kirizo baganda NUP yegenda okubeera mu ntebe tewali ngeri gye tutasobola kuyitamu nga NUP. Olaga wakalubo waliwo omulodi wali atavaawo nzekola ekisanja kimu nkola ekisanja eki emyaka gyange negyo gigenderedde. Kasasho kya bugagga kasasho abira kasasho nga takyana mugaso awo nno nze kujanga omukugu eyasoma kasasho Korea wamusoma mukola ki Korea banange bonna badde bazze ku kifo ky'obwa Mayor aba NUP bonna bakkiriza nti bakkiriza mulyanyama yakkiriza Fred Nyanzi yakkiriza abo bembadde nkyawulidde wali nabala babiri kugamba nti yayiseeyo kubanga kimanyi nti mu NUP okuyitawo ekiteeka principal ateekwa nga asazeewo agenze n'awonzeka n'agamba nja kubeera Mayor nga Kyagulanyi president kati nze njagala alayire wano nti Kyagulanyi bw'ataafuuke president ye nga bamuwadde bwa Mayor ajja kulekulira. Twetaaga Mayor wa NRM twetaaga Mayor wa NUP twetaaga Mayor wa DP twetaaga Mayor wa Bannakampala. That's who I am. Tewaliwo ekibuga ekibayita ekibuga ekinyirira ekirimu abaana b'obufuzi abakalulu n'obuyandibadde ng'ali Mayor mulungi naye amateeka getulina agatukanya ekibuga tegakusobozesa to clean the city. Oba wa NRM yanyigiriza wa DP I'll say no wadde lwa NRM n'ekyokola kikyamu. Ampuliriza nkwaniriza ku program Lutindo gyebala emirimu gy'otusizaako engalo ava okukola nkukulisaayo akyali mu kkubo nkwagaliza okutambula obulungi so nga tena watetenkanya nga gwe gijja ogenda kutandika mitandike nkwagaliza buwanguzi. Nze Prosi Kyeswa okwanjulira programu olunaku olwaleero dakika 2 zeziyise ku ssaawa emu ey'akawungeezi ku lunaku luno olwokusatu ennaku z'omwezi ziri 23 omwezi gwa 4 mwaka 2025 ensi ekyali nkiyongobero ekyokuwummula kwa paapa era enteekateeka zonna nez'okumuwummuza tuzibawa mawulire gaffe nga bwe gajja gaddiriŋŋana kale nange nyongera okusaasira ekereziya n'abantu bonna olw'okunyolwa n'okuviibwako omulangira w'ekereziya. Kale program Lutindo lunaku olwaleero twagala tutunuulire kibuga Kampala embeera zaakyo enkola y'emirimu ebizibu byakyo n'engeri gye biyinza okunogerwamu eddagala. Bwe twatunuulidde kibuga Kampala nayagadde nnyo okutunuulira abeegwanyiza obukulembeze bw'ekibuga Kampala mu kifo eky'obwa Mayor tunuulire okusoomooza okuli mu bukulembeze bwa Kampala. Lwaki nkyogedde bwe ntyo nkiyinza okusoomooza kuba tumanyi nga kati Kampala kye kibuga ekifuna ekizibu omuntu wa bulijjo n'anoonya watuukira oba ow'okussa ku nninga oba ow'okwanukula okusoomooza okuba kuzze ng'agamba katuddukira wa minisita tuddukira wa executive director tuddukira wa Mayor ne kanso ye ebyo byonna bibuuzo biri awo. Tumanyi bulungi nnyo ng'abantu batandise okwesowolayo ku kaada ez'enjawulo mu bibiina eby'enjawulo n'abantu ssekinoomu nga batandise okulengera entebe y'obwa Mayor mu kibuga Kampala. Omu ku bo ye mubaka w'e Nakawa Ronald Balimwezo era nkakasiza mu dakiika ntono agenda kubanga atuuse wano
ate era abalala abanyenya ku ntebe eyo tujjukira ebbanga alizze nga litambula sinnamanya oba mukadde wange yakyusa endowooza ye naye era yakyogerako nga ndi naye wano meya we Makindye mu kiseera kino ngera naye muna NUP Haji Ali Mulyannyama azze nga ayogera ntakera nti awulira asobolera ddala okukwata enkasi n'avulumula ekibuga n'atereeza ebizibu byakyo okuva mu kibiina kyekimu era nayo waliwo eyateekayo eddoboozi Ssaabakunzi w'ekibiina omukulu Fred Nyanzi era naye anatukakasa oba eriiso likyatunudde oba lyakyukamu naye nga kale wennakoma okwogeraganya naye nga naye atunuulidde entebe eyo mu kibiina kya NRM ate nno nina era omubaka wa President Commissioner DC mukwano gwange Fred Bamwine eyo yanakyogerera we batunudde ku mbeera eyo ate mu kibiina kya Democratic Party eyo nawulirako nti oliba oli awateekateeka omukyala Nambi era yesimbawo ku mulundi oguwedde n'ebirala ebiringa ebyo saagadde kutunuulira abantu sekinoomu naye njagadde okutunuulira obukulembeze bwa Kampala naddala ku ludda olwa political wing oba gwe twandiyise meya mbadde nerabidde mukwano gwange Ibrahim Kasozi eyaliko omubaka wa Parliament era wa Makindye East ebeera East ndowooza oyo naye yayambalidde dda ku mugongo obwa meya bwetaaga omuloodi naye yennyini alaga nti ekifo era akozesa ekigambo kimu nga bulijjo nti omuloodi waali kati kale tujja kwongera okubimanya nga bijja byanveiringa naye mu kiseera kino amaloboozi agakyaliwo genkulaga bwe tutunulira Kampala ekimundeesezza nsonga ki tujjukira obukulembeze bwa Kampala nga Lord Mayor n'olukiiko lwe Kampala bwe yali ekyali KCC Kampala City Council olukiiko lwe lwalina obuyinza obwenkomeredde kuddukanya emirimu n'obuvunaanyizibwa bwonna ku kibuga Kampala enkola bwe yakyukamu n'etteeka ne likyusibwa neefuuka Kampala Capital City Authority obuyinza bwakendezebwako era tujjukira bulungi ensonga ezo zaagenda ne mu kkooti era mu kiseera Executive Director yasookera ddala omukyala Jennifer Musisi mu kiseera ekyo Honorable tumwebaze yali minisita wa Kampala ne tujjukira nti meya yatwalibwako Lord Mayor yakubwako n'embuga n'asindikibwa mu kakiiko k'omulamuzi Catherine Bamugemereire anoonyerezebweko ku nsonga z'okukwata obubi ofiisi n'ebirala ebiringa ebyo n'awanjagira n'alajana nti bamuggalire bweru wa ofiisi n'aba nga talina mulimu gwasobola kukola ne bamulemesa okukola emirimu gye musango ogwo no yaguwangula era akinyumya nti omusango ogwo bwe yaguwangula kuliyirirwa okwo yakuzimbamu ekizimbe ebyo bigambo bye kwanajjuukiriranga naye nga mu mbeera efaananako bw'etyo ekifo ekitunuuliddwa ekya Kampala kirina obuyinza oba amaanyi oba budget esobola okukola ku bizibu bya Kampala omuli kasasiro akutte wansi ne waggulu atandise n'okuttiramu abantu mu kubumbulukuka ebiri ekiteezi mu biraba okuli enguudo embi buli twogera ku nguudo embi ate mukwano gwange balimu ezo mbanga muyiye kamulali mu bbwa kubanga ezo ze zamuviirako okubanga n'okugulu kwe kumu tekuliiko okuli amataba ago nago ate nakyo kizibu kijja kitulumbye naye nga kyamaanyi okuli abaana b'oku nguudo n'abantu abalina obutabufi ku mutwe abajjula enguudo za Kampala ne baleeta Kampala okubeera ekizibu boda kizibu kya buli lunaku teyo tukisolvinga luli tukitereeza ku luno tubazze eno tubagoba mu Central Business District n'ebiringa ebyo ne bitatuukirira tulina ekyabatembeeyi abatembeeyi nabo eyo nsonga nkulu nnyo tugijjukira ku mulembe gwa Jennifer Musisi ti oba oliawo n'okugoba abatembeeyi nga kyekyaleetera bannakampala okunyiiga ne batawa bulungi muzeeyi kalulu ebyava mu kulonda kwa 2016 ng'oba oliawo bye byaleetera ne Jennifer Musisi okulabwa mu ngeri endala mukama we nga mugaa nti gwe wannyonoonera kalulu mu Kampala era bwe tuba tugoberera bulungi ebigenda mu maaso ndowooza tujjukira mu kiseera ekyo kyennyini ne minisita wa Kampala wakyusibwa olwo ne baleeta omukyala Betty Olive Namisango kamya kati kaliisoliiso era bwe yajja waaliwo nnyo okubagana empawa ne omukyala Jennifer Musisi mu kaseera tekaali kanene nnyo oluvannyuma lw'emyaka 7 n'alekulira naye mu bigambo bye yaleka eby'amaanyi yalekamu nti ekimu kibimulemesezza emirimu kwe kubanga
obukulembeze bwa Kampala bwetabikirizamu ebyobufuzi ate n'abanga tafuna backing emala kutambuza mirimu gye ne bajeti gyagamba nti yali ntono naye tujja kutunuulira nnyo ekyembeera y'ebyobufuzi okubanga kyamulemesa emirimu. Kale bizibu bifaanana bwe bityo abantu bano abaagala ekifo ky'obwa meeya babitunuuliza amaaso ne baga nti bagenda okukolako naye mu nkola empya eya Kampala Capital City Authority meeya n'olukiiko lwa political wing balina amaanyi agasobola okukyusa ekibuga. Nsanyusa okulaba mukwano gwange Commissioner RDC era leero ntandikidde ddala naawe oli munna Kampala nze in fact sikyakubalira nnyo nakubeera Western kuba ebizibu ebirimu e Kampala bye bisinga okuluma n'okusinga ebyewammwe ebyewammwe bikulabako lumu na lumu. Nawe ogenda kuleeta ebizibu waffe yeewa omwine toyina wammwe yigirewo kwino kwe kofe weewammwe kuno kwe kwammwe kale ebizibu ebyewaffe nze naawe awamu awatufu wewa Kampala munene kubanga tugenda nitukola ensobi nayingira mu Kampala nga ayina emyaka 22 kati bwogenda kulaba ekinyina egy'obukulu kitegeeza nti emyaka egisinga obungi ku nsi ngimaze wano mu Buganda kati sina ngamba eri ginaali nga ndi mwana muto ngambe nti ate ewaffe we wano wunkulidde nga amanyi kati eri ginaali nga ndi muto tesobola kuba yewaffe olukireke kumboola nokunsosola oli wa wano kuno kwe kwaffe bwe twogera Kampala twogera wammwe ate waffe kumanya nti waffe kamwokya kalo matendo ayayaya kakati ulinuvale mbadde ntandise naawe lwa meeya kukeerewa naye njagadde gwe tuba tutandikira ddala naye ate weralikiridde tosobola kubanga oyagala kubeera meeya w'ekibuga nga kino nojja ngaokeereye Honorable Balimwezi ate no tulina mu constituency ye ate ono nteekwa okumugamba ku lw'ensonga ekisooka ndi mulonzi we akwate bulungi nsula nakawa katata bye nakawa biveeko atabadde division zonna kati akalulu akagala mu division 5 zonna nzinamu omukono takyakagala nakawa nolwekyo bw'aba nga ayogera nange era mukwata bulungi meya introduction yange ozogiwulira nzize njiwulira saagadde kweddingana mu bigambo njagala okutwala mukisa guno okusokera ddala okwebaza Katonda okundeeta ne RDC omanyi ono RDC ekatagobwa akyusibwa bukyusibwa yesimba nawoko mwana wattu ate n'akomaweera kugamba sigambe ne musango naye njagala okwebaza okuba ndondeesi naye aludde mu kibuga era kibuga nkakasa nti akimanyi erinnya Balimwezi Ronald nsubuga nga nze member parliament akikira nakawa East constituency mu parliament eggwanga ekinkeresizaamu era ebadde ensonga ya nguudo mbaddeko ne director wa engineering nga tukola ku bbaluwa tubanga njisa olukiiko basobodde okutuwa billion 5 ezuwa KCCA ez'okudaabiriza enguudo kubanga nze nkulira okudaabiriza kw'enguudo naye mu budget yonna gye baatusuubiza billion 10 mu mwaka guno badde bakatuwa billion 3 zokka kakati nalwanye okulaba nti ate neezi 5 zivaayo nenkubira PS nemuga tuli bubi nnyo enguudo ziri bubi nemugamba sayini nga owereze sente mu releasing sente era bwatu na releasing kakati tugenda kukolaba nti tuyisa work plan kiki bigenda okukolebwa ku sente obwe babawadde nze sikwata ku sente era sizivunaanyizibwako gwange gwakola ki kola gandibadde nga strategies okulaba nti tugenda mu maaso nokuleme Balimwezo saagala kuteeka bigambo mu kamwa njagadde bino bisooke bive mu kamwa ako tulyoke tubambage naye njagala tukwese eddakiika nga 3 zokka ku intrain okakasa abantu obanga ddala obwa meeya obwagala ate nga bw'obanga obwagala nsonga ki ekuleesera biki byosuubira okyusa ekyo tukiwaakadde katono kubanga ensonga z'okwogerako nkusinga ekyo Balimwezo Ronald Nsubuga ndi musajja mulokole mukama yeebazibwe saagala kubi wotalinga mazzi ngenda kwesimba ku kifo ky'obwa Lord Mayor wa Kampala nina ensonga lwaki kubanga nze nkyasinze experience mu bonna nze mbasinze experience mu local governance era mpeereddwako za award ontegera amawanga ag'enjawulo ng'aganjozaayoza obukulembeze obulungi mu local governance Balimwezo natandika ebyokulembeze nga nina emyaka 18 nali w'abavubuka ku myaka 19 nali chairman wa kyalo era nga ntendekebwa mwami Jabel kyalo K2 Jabel Bidandi Sali mutegera bulungi nnyo ye mentor wange mu buto
era mu mwaka gwa 1998 nakola ekisanja kimu nenfuuka vice chairman LC2 nandi mwana muto kakati ngenda nfuna akabenje nveruwero nga nkola mpulidde njogerako nti ndi victim wangu bwentuuka ku nguudo embi gwe neŋŋamba nenyiiga nnyo kubanga okulu kwankwavirako olugogo mu Kampala mwennyini junction awo motoka bwe yankubira nenkasuka waggulu ng'ekina kinnya kaali kawala kalungi nga ggwe nekakuba egaali nenyamuka mu bbanga okukka wansi okuulukamera gikutaddemu jogedde kaana kawala kalungi nga ggwe kaali bwe katyo nga kalina emmotoka bagikagulidde bambi olw'ebinnya ebyali mu luguudo kaali kakikina gye kansanga ndi ku pikipiki nekankuba egaali nenkasuka waggulu okukka wansi ng'oggulu kuvudde ku mbangezaako okudduka eggumba lyayingira mu ttaka kati tunulya obulumi obwo era namalawo essaawa 2 nga siyambiddwa netwaliwo omulago oluvannyuma okugulu nga tekuli nafunyayo obusungu nembuuza ani avunaanyizibwa okukola enguudo kubanga waliwo n'omusajja wa DPO tewatunuulira akutomedde naye watunuulira ani avunaanyizibwa kubanga kyava kuki ekinnya kitwala emitwalo butwalo kukijjawo naye kyekyavaako akabenje otegera bulungi era wenfuna decision nenga ngenda genda ku bukulembeze obwa waggulu nensalawo genda kuwa kansala LC5 okukiikirira Kyambogo mu Kampala capital city mu kiseera ekyo ali KCC otegera bulungi era nakola ne mwami Sebaana oyo Kizito oluvannyuma ono ajja kuba ayingira ku RDC bano bonna nabasookayo omuntu nnyo nkubuulira wajja envudde yange kakati nengezaako okujja kuba nga baŋŋambye nga kuba twalina bajeti yaffe ya biliyoni zaali 3 bajeti mu kiseera ekyo naye nga twazikozesanga okukola ebintu ebiri viable twakolanga ku nguudo twagezangako nga tunirese baana otegera bulungi nnyo era nali mu kakiiko ka byanguudo meya wenjagala nkutandikire ate yangobaki ate tebaana goba omuntu nalwanyisanga nguzi ebadde introduction gye mbadde njagala tugende ku kinyesi nalwanyisanga nguzi ogeza ku mukadde waffe omugenzi Sebaana era tujjukira n'obukulembeze bwa mukulu Alhaji Nasantege Sebagala etteeka eryali lifuga Kampala n'obukulembeze bwa Kampala bwali bulala nti ekifo ekyo kyalina amaanyi mangi kyalina budget kyalina obuyinza okukola buli kantu naye lowooza obwa mmeeya bwa leero bw'oyagala busobola okukusobozesa okukola bye baakola nga obuyinza obuteeka mu nkola tebukyali mu ofiisi eyo olowooza kino kyoyagala si bisusunku okoze ekibakwita kuyuza osuna nsunye ng'osumulula bali mu ezo mbaddeko meeya nga sirina bajeti naye nenkozesa ekifo kyange nga meeya wa Nakawa buuza ono amawanga ne gatuuka okunnonda okumbaza awaadi ezo tebazimpadde nga nina bajeti nedda ate nekana akatono kati ke babawadde tekaaliwo kaka twawulidde road mayor badevolving the functions ezimu ne baziwa divisions naye nekyo tekyaliwo naye nasobola okukola okugasa eggwanga lyange ompulira bulungi nnyo n'olwekyo si ssente zenkulu ennyo newankubadde zeetaagisibwa naye olina strategies olina programs ezisobola kuba obusente obutono weziri ezisobola okutwala maaso ekibuga bali mu ezo nyimirira ku ekyo obuvunaanyizibwa bw'omuloodi bwakuleta strategies kuleta policies okusobola okuimplementinga service delivery okudeliver service to enhance service delivery ogwo mulimu ogwa implementation mulimu gwa executive director muli kukola amateeka policies nkola gyemugenda okukozesaamu zino sente ezize obuvunanyizibwa Lord Mayor ye political head ono implementer n'aba nga yakulira baki technocrats batugambye yasigala wa mikolo nze ng'omulodi omulodi agenda okufuuka omulodi nteeseteese okukwata ku nsonga ezisinga obungi kuganda wali nti baddeko meeya kati ndi mubaka palamenti ekifo kisigaddeyo kiri kimu kya wa Lord Mayor nzize nkola ekisanja eki kimu ensonga ezinzija mu palamenti gye mbadde nfunira omusaala ogusinga ne guno gwafuna wano onfuna bulungi yensisobola kutunya kasasiro ngatta bantu nze ndireyo nga ntudde nga nakakati nina emmotoka za kasasiro ezange zeneegulira okwadressinga issue nga nagenda nensoma kasasiro nzire mu palamenti bambalire mubali 10 ng'ate n'okukirya sikirya nedda tewakiridde kanzi aga Katonda mu ggulu
kanzije ngende mu Kasasiro kubanga byentegeera enguudo nze ndi victim wa luguudo oluguudo bajja ku oluguudo olubiri watwala okukulu kwange ezo issues ezindeeta mu bulumi okulaba twadressinga issues ezo tulina enguudo kilomita 2,110 kilomita 6 zokka ziriko kolansi ate nezo za to live is a design life manyi obuzibu obw'oluguudo olubi manyi obuzibu n'okufixinga nti manyi ebizibu bya Kampala ebibadde bikalinga byo tebivaawo tebiggwawo byogerwako ne bitavaawo kubijjawo mulimu abatembeeyi ne bodaboda eyo nsonga nkulu meeya batembeeyi ne bodaboda naye njirinako ekyo gikolera okusookera ddala neeteeseteese okumyawo public trust yetya mutegera public trust n'abantu okubanga balina obwesige bakulembeze baabwe enguzi eyitiridde embazeemu abantu public trust okwemita wakyalina trust otegera bulungi nyo ovula bulungi kakati ekibuga kyabannakampala olina okuinvolvinga aba stakeholders ababodaboda ba stakeholders mu planning y'ekibuga ekibuga kyabanna sooke oleeta abantu bano bonna ku tebo bategeze kino ekibuga kyammwe babere involved mu kola amateeka agagenda bakola ki obalungamya otegera bulungi nyo kati mutandika okumuvinga totandika na bingi otandika na butono kubanga bannakampala balina kibaita impunity buli omu agamba bwenkomawo ensonga bbiri zenjagala tusimbeko essira ku ebizibu bya Kampala bingi ensonga ekyalemeddewo bwenkomawo gy'oli eyaba bodaboda ensonga eyo tetujja gyogerako bwogezi tugirekaawo kubanga kyekizibu ekizenga bwe kibanga ekinogerwa eddagala ng'ate tudda mu kalulu nga baali basindikiddwa okuva ku Kampala Road nti kakati tugenda basindika bano bajja kutandikira eno Kasule Road tubajja mu Central Business District enteekateeka zibanga eziggwa nga kalulu bwe katuuka nti awamma muddeeyo ensonga y'abatembeeyi eyo yo ne bwekolebwako nti tubazimbidde obutale tuzimbye akewandegeya tuzimbye Usafi mugende eyo era akalulu buli lwe kaddanga ebaayo agamba wamma mudde mukole eyo nja kuba nkomawo wamma mukwano gwange RDC gwe kyenkwagaza nga munnakampala nze naawe fe abalonzi abalinza okulaba gwe tunaawo akalulu olowooza ofiisi y'obwammeeya ekyalina amaanyi agasuubiza n'ekola ekituufu kyoli mukwano gwange ekyo sikyegaana sijja kukwatako kubanga leero ntadde ku bunkenga oba basajja batusuubiza nga n'obuyinza bwennyini obugenda okukola tebabulina kati ekisooka njagala kulamusa kubatuwuliriza mwenna ate mbeebaza emirimu gimukola mbakubirize nti enkuba etonya mulime emmere ey'okulya n'okufiizako n'omutunda bino ebyabano mujja kugenda kuva mu kampeyini naye bw'okomawo wakalubuto abanja n'olwekyo wadde olina ssente wadde ndi bizinesi naye lima emmere kubanga twali omuntu mugaga yenkanawo atalya mmere ensonga za Kampala nene naye ntono kubanga kimukisa mulungi nkulidde wano ate nkulemberedde wano tange ensonga y'ababodaboda gyoyogera I was a leader here and I am very proud about that during our time bwabangawo ekintu katugambe nti babbye mukamwoca enyumba y'omuntu bagimenye saa 9 gw'ekiro okubeera kyamani wa bodaboda ku stage awo why bamenye ennyumba y'omuntu muyinza kuba mwalabyeko saameka lindako after 1 hour akukubira tumanyi gye bamututte ntwangi akutwala pa batadde mu nyumba eyo during that time nkubira chairman nti why mwami Khalid abaana nga bapakinga mu kkubo abaawa natete ku bitala tuweda kiika 3 ugenda kule simu zivuga ntabana nti kubo tiwakyali omwana ali mu kkubo lwaki mwakikola mutya ensobi eriwo kati essaawa eno abakulembeze bali eri n'abakulembeddwa bali eri nga gaapu nene tuwaliwo njogerezeganya bali batuula mu lukiiko lwabo basalawo basazeewo babisaliddewo tebalina kibamanyi na lwaki babisalawo nze ne balimwezo ateera kwagala kwempita mukulu mutowe naye nga ni mukulu nange munemi okulondako nze sibikayaniramu naye
musaasidde omukulu aliwo nga kulwa meya kati baali balonkinga Saturn TV sijja kujogera erinnya ne batukyazako babiri nanga ava mu bwa MP ng'agenda mu bwa meya ngono bwayogera nze gogora Kampala nga ntolimba wame kubo lyerimu yava mu bwa MP najja mu bwa meya studio bwetuti ya TV nimwe ntolimba atuwache nimwe nti bwoba oyagala gogora Kampala soko kwate that time Sebana yali akyali mulamu bona akwata Sebana ne executive ebona n'obagalira manyi tojja kugula Kampala naye tukisobola kubanga gw'obadde legal advisor wa DP katusobola kwesala amabeere ebiteeso byaveeremu ndi mu komiti ya DP ne batunda Kampala era n'olwaleero Katonda nyambye ebigambo byange tebikalanga n'olwaleero Kampala emuleme kugigogola kati lagula ne bali mwezo kati lagula ne bali mwezo yo mulagula bali mwezo mugezo mulagula obubi kingenda kulagula bali mwezo one yandibadde asobola kukola naye n'ekizibu ky'abali mwezo bw'aba nga wakwatibwa obuvunaanyizibwa ayeerabira nti waliwo baateekwa kukulembera nabo tumulidde wano nzezeze sure MP n'olagira PS ntalirizinga sente nezifuluma agamba wano nga amaze kujja kuwamenya kati ekizibu ky'abali mwezi kinje bw'aba ayagala kukulembera kyateekwa kukyusa ateekwa kuva ku nze agende ku ffe Fenani ne minister and executive director he becomes a team leader. And that is such. That is team leader of the council, which has nobody. No, not even the council. Even he can even mobilize minister. Okay. Team leader. You don't ticheta no bango limbe road mayor. Tichikugana okuvaayo no tambula no genda mu office ya secretary wa works. No tulamu. Kusigala ngo road mayor. Ogenze na wagulu. Olabye tagendeyo. Ogenze na wagulu nnyo. Tikugana. Zene waba wa wansi nnyo. Tikugana. Leo nakimanyi nti. Era ekitiibwa kyo sigala nakyo. Onale bwe tugenda koma wewe. Nkuyamba buyambi. So, oteekwa kumanya nti you are not an orphan omega. But you are the leader. So mukulembeze gwolaga gitugenda. Naye bwolaga gitugenda togenda weka. Tuyite ffenna tutambule ffenna. Kubanga bw'onaaba nga totuyise ntutambula ffenna ojja kusanga ng'odduse n'otuleka emabega. Mr. President onzikiriza nyongera okutangaza mu katono ntunuulidde obwa meya nga office so singa omuntu agenda okugitwala office y'obwa meya erina obusobozi okutuukiriza ebisuubizo ng'ekozesa ki ate nze kankubuulire wali ekibayita mobilization and lobbying kati awo tutandise ensonga kkiriza Buganda biva mu central government ekyo nobwona ayagala otya so you must be in good books with government leaders otegedde for the service of the people abantu baagala emyala ekolebwe baagala eddagala mu ddwaliro baagala amasomero abaana kusomera bwereere so you must organize yourself nogamba minister this is our program olaba otya nga tebinagenda mu council musooka nemweko baana minister bw'araba nti naye takisobola nakutwala mu banne you can even go to the president before you go to the council nemuvaayo nga mwina program enambulukufu ey'okuyamba bannakampala waliwo ensobe kati essaawa eno oli alowooza nti kubanga ali wa kibiina katugambe kya UPC sisaanidde kukolagana n'ab'ekibiina kya NRM kubanga bali mu buyinza. That's wrong. Kubanga kiriza Buganda there shall be one party in government and there shall be one president in government. Nebo nabayina obuvunanyizibwa. At a time. Yes. Nebo nabayina obuvunanyizibwa okulaba nti obuweereza bugenda mu bantu. Point gye nakabaka mu nsonga zo oba yeeyo nti omuntu yenna anaaba atutta obwa meya oba nabeera meya okuweereza abantu effectively alina kubanga akolagana ne government. Si government yo n'abalala bonna but particular government kubanga yesalawo akolagana nayo linda katono nti sente zibadde genda kukola oluguudo mu district bundu bujo kubanga Kampala ge maaso ga Uganda
katusoke bundu uje tujiteeko mwako gujja tusoke tuyambe Kampala sajja bwana atwala ensonga za Kampala State House nti twamulabye mu Gomesa ekiro nga agenda yo kati kitaka agende misana kubanga muweereza w'abantu tagenda ekiro yes ate ekyo tukimugamba tekyo tukigamba ntave mu kibiina kino tumwokeza kale point of information kati tulina obuzibu buli bumu okusookera ddala nagambye wabuuza ku kyaba boda nekugamba nti nze Kampala yaba bannakampala era nja baleeta ku board kati wongamba nti nze ngenda kukola nga nze nga nkugambye nti ne gali amateeka olina okubeera nabo nga muteekateeka amateeka gagenda okubalungamya wakyogedde n'ogamba closing a gap eyo between abakulembeze n'abakulembera nagundi ate nga nagikozesaako nali mbaddeko ono nansiima kyannaku nti leero tannaba kunsiimako naye yansiima nga ndi meeya otegera bulungi ekyokubiri nze tekola nakubidde PS emirundi 3 kubanga nze nvunaanyizibwa nze chairperson w'enguudo mu Kampala ne mugamba mukama wange wakatuweeza biliyoni meka 3 otegera bulungi nnyo twongere sente nanga baluwa sinagira nanga baluwa eri ku tebo yo director agisindise nemukubira mirundi 3 mu parliament nangamba njirabye kampandiike naddemu nankubira nangamba tugenda ziteka ku system kakati wesogera ku nsonga eyo ne sogera nganze ekyokubiri yes kirungi okukwatagana ne gavumenti negolooza nti gavumenti ya NRM egenda okubeera mu ntebe va ku mulundi guno kirizo baganda NUP egenda okubeera mu ntebe lekagamba atitya ate bali mwezi watuuka Lutindo ye program jo kyawuliriza nze Prosi Kyeswa nina Commissioner DC Fred Bamwine mukwano gwangira yagambye tanegana ate era ne Honorable Ronald Balimwezo Nsubuga Nakawa ng'alengera bwa Lord Mayor tugenzo genda mukumbula nga mbuze ekibuuzo kyalese nga atusudde mu nseko naye kamuleke akimalirize bulungi Bamwine baddamu adda amagezi nti yenna okukola bulungi mu Kampala n'otuukiriza kubanga gavumenti era yevujjirira olina okuba nga olina engeri gy'okolagana nayo mu kuweereza abantu bwe tugumyewo gyali nga mubuuzo banakolagana ne gavumenti nakakasa nti agenda kukolagana nayo kuba gavumenti enaabeerako mu kiseera wanabeera meeya yeyo yennyini eya NUP n'olwensonga eyo ekyo balema okulimba bamwina kubuuzizza Kyagulanyi bw'atayita munabo bwa meeya tebakuwa nedda njagala okubuulira ekibuga kikulu era ekibuga kya mwami Kyagulanyi omufuna bulungi nnyo ate ekyokubiri njagala okuwe tewali ngeri gye tutasobola kuyitamu nga nupu abantu yo bagamba tenaye musajja waffe Balimwezo tubadde tumwagala akoledde Nakawa era ffe singa asigadde Nakawa tetulina buzibu naye ekibiina kirabika kimutomezza avudde gye basoosootola n'agenda gye basaanika olaga wakalubo waliwo omulodi waali atavaawo Bamwine tugenda mufiirwe Nakawa tumufiirwe ne Kampala Balimwezo ndaba nga tukufiirwa sebo bannakampala bakyusa ne bakola batya mweno mwe mulowooza nti omuntu ajja kubeera ku kifagi nze nkola ekisanja kimu kati bwovaawo tukulinde kuba president mu 2 mugumu nkola ekisanja eki emyaka gyange negyo gigenderedde siri wa myaka gy'abanono wuli nkulaba badde luzira tunuulira emyaka egyo nkola ekisanja eki nzize nkugamba wavuka kisanja kimu wakyamaani kisanja kimu wameya kisanja kimu nakola kimu olwokuba ndi nakola nnyo abantu balowooza nti nduddeko nnyo bw'okola ennyo ne balowooza oluddeko nnyo kubanga nakola nnyo naye nenkozesa ekifo ekyo ekitalina na budget abazungu abataki ne batuuka n'okunonda nga omuntu asinga okwagala ensi ye ne basitula omwoyo gw'eggwanga wagusomera Kyankwanzi wagusomera Kyankwanzi ne bano bye bakupa babijja ku nze skilling the girl child babijja ku nze otegera bulungi mwakupa sigaana mwakupa bajja wange okubenchmarkinga bajja ku division okubenchmarkinga era ne basaba kubanga sente za muwa musolo muleme okulowooza nti sente zino za mwami Museveni nedda sente za skilling abo olina okulaba nti osupportinga program kubanga nze ng'omukulembeze nze meeya ate owa-NRM yali ku opposition ku kifo ky'obwa meeya kubanga nze ruling meeya
kati nina okukola ebintu ebigenda okusitula Nuupu nga pate meya wa Nuupu akoze eki akoze muleme okuwungawunga ne muddawo n'otakola kubanga okolera guno bwenga meya owa Nuupu osobodde okukolera abantu enguudo kasasiro mukozi kati nze nagula emmotoka za kasasiro natumize kasasiro bamuwa bilioni 4 buli mwaka okumukolako obwo busente butono naye sente ezo zigenda mu ofisi busente butono naye ntono zikola nkubulira kyolina okunoonyereza zikoleko tuyina tani tukolektinga tani 12,500 Kampala esobola kujjawo tani 7,700 ku 12,500 sinze zino ziboogerako kati Kasasiro asigadde agenda mu nnyanja Kasasiro asigadde agenda kuzibikira myala naye tuli mukola enguudo zino Kasasiro agenda kuzibikira tufune amataba enguudo zonooneke kakati kyolina okukola kwe kulaba nti Kasasiro omujja ku bantu Kasasiro kya bugagga Kasasiro abeera Kasasiro nga takyalina mugaso awo nno nze kujja ng'omukugu eyasoma Kasasiro Korea nyambeko ku nsonga eyo tukole sustainable system wamusoma mukola ki afuka ekyobugagga wamusoma mukola ki kolera kumukola ki Kasasiro okumanaging Kasasiro bulungi era kyobola bantu nze wange tulese motoka eziri specialized sileta motoka zino zabu ngono jibayizo kugamba nti alese gundi fuso agitaddeko zino twakagitikeko ebikutiya agitaddeko ebikutiya nedda ndete motoka egaya ate kakati njagala nsomesa abantu ku separating Kasasiro tulicycling Kasasiro tureducing Kasasiro ontegera bulungi nnyo Kasasiro kya bugagga n'omwana wattu era nze nkolagana kati ne companies ezifumye obucupa okulaba nti babeera ne recyclings gundi ogambye oyina ebimotoka ebibyo by'oyina ennakawa kuliko ebikola ekyo ebyange kati Kasasiro wonnakawa tagenda kiteezi gwe oyina engeri gy'omukolamu kumutwala ontegera bulungi nnyo naye tumuseparatinga bino binnakavundira netusinga kati okutwala kubanga obucupa bwetaagisibwa ontegera bulungi ne buddayo gye bwetaagisibwa ebyuma byetaagisibwa nebiddayo gye byetaagisibwa ebiwata tugamba nokugamba abantu ebiwata bigendo biwaba ente naye njagala nnyo abantu nabo mbalekereyo nolwensonga nzija ng'omukulembeze kubanga ebizu bya Kampala ebisinga byekwanaganya na engineering ekyomukisa omulungi nti bannange bonna badde bazze ku kifo ky'obwa meeya aba Nuupu bonna bakkiriza nti bakkiriza Mulyanyama yakkiriza Fred Nyanzi yakkiriza abo bembadde nkyawulidde bakkiriza nabone bakkiriza akati ndigwo nti bali mweza tukulembeze kwegamba mukamyufu oli ndabano bwekona ku kugulu ate okutaliko tofayo bigera kwabika mukamyufu wayiseewo dda nayiseewo dda ndi bwomu amanyi lwakyagamba nti yayiseewo eddakiika nzikuwadde mukuba mwine bwemba gy'olingende kuba amasimu akimanyi nti Nuupu naye ate eyesimbawo ku bwa meeya mu Nuupu ku luwedde bamuwangulira ku bitundu 500 ku buli 10 kati golooza otya nti kaadi ekuyisaawo obutereevu ate nze ndi wansusumuga tontwala nga bano balala nali nguddeko nekyokwo omusajja mutuufu kugamba nti yayiseewo kubanga kimanyi nti mu Nuupu okuyitawo ekiteeka principal ateekwa nga asazeewo bwaba asazeewo bwoyiseewo nedda musajja tomukwata bubi asoose kuwa babadde beegwanyiza nti bakkiriza agambye abeegwanyiza bakkiriza nze sikyogedde nze ngambye mukulu mutuufu wabaffe tukuwulidde akimanyi nti obuyinza gyebuva wabula beweesimbyewo nabo bamaze dde okukita era yayiseewo kubanga obuyinza manyi gyebuva nawe kyokubiri Kampala nyangu naye nzibu omuddu mukulu wayogera agenze n'awonzeka n'agamba nja kubeera meeya nga kyeyagulanye pulezidenti kati nze njagala alayire wano nti Kyagulanyi bw'ataafuuke pulezidenti ye nga bamuwadde bwa meeya ajja kulekulira ekyo nakikuzeemu dda sijja kukola ki kubanga aba awangudde ekifo ky'obwa Lord Mayor
ngambye kubanga ogambye ojja kukulemba okubeera meeya tetukolerera kugwa that's number one tonziza mabega tolina kukkiriza balimwezo omukakavu nnyo nti akalulu bajja batulete wano nga Kyagulanyi si ye president balimwezo nga angudde bwa meeya alekulire Mr. President nze amaanyi genda biwano ngalabye bwenti munansonyiwa balimwezo omukakafu nnyo nti akalulu agenda kawangula naye ne bamwine mukakafu nnyo nti naye bajja mulangirira kati ono mukakafu nti ajja kawangula oliye mukakafu nti bajja kulangirira nze manyi tonyongerayo ndeka nfuna abamasimu manyi lwaki ebyobufuzi nze tibimenya mwami balimwezo njagala kuwa amagezi twetaaga meeya wa NRM twetaaga meeya wa NUP twetaaga meeya wa DP twetaaga meeya wa Bannakampala. That's who I am. 546 yesimu kojja okuyitira wendowoozayo identity wangi muna Hello wangi munafe Hello wangi olwosiba bali kutuweereza ono mbaziira mukalagi. Hello sebo tukuwulira teesa kakati abakulu abo mukulu inginiya balimwezo sebo nsanyusa okuwuliza sebo nze nsinze sebo nze mbaziira mukalagi sebo okuwuliriza nnyo ensonga yo tuli mabega weera ffe tukakasa nti gwe mukugu okubeera ng'otwala ekibuga Kampala kubanga byonna bye tukuulirako okuva emabega yonna ozze ng'oli mulambulukufu ng'oweereza bannayuganda so tukubiriza bannayuganda muwe balimwezo obuwagizi bwonna kubanga ye muteeketeeke ye muntu agenda okusobola ebizibu bya Bannakampala. Nkusiibudde munakalagi kale owe naye awadde endowooza yabagambye kuwa balimwezo kale 546 oba 07099773 noti otuwe kyolowooza ku kiyinza okutereeza Kampala okukyusa meeya naye nga amateeka agateekesa mu nkola ne ofiisi y'obwameeya nga teyongezebwa maanyi ddala kiyinza okukyusa Kampala. Wangi munaffe tukuwulira munaffe teesa nkwaniza nnyo yala kubuuza meeya. Halo taata mpulira. Halo mpulira sebo. Mbuuza meeyo yabadde munakawa naye ng'abaana ne bwe bayolera kasasiro tebalinaawo bibeera ku kkubo ne bibeera wakozeewo kyataaba ekyaba ayagala okweyunga ku Kampala ennene anaakisobola. Kale agenda kukubuulira obanga Kampala omunene anaamusobola. 546 njagadde mbawe akadde kano nga sinnagenda mu bulango alabika Kampala ayitamu muyite. Olina ebigambo byokoseza ebinzijukiza mukadde waffe Sebana Kizito nali nkyasoma amawulire naye nga ngenda nengakwata yadde nali nkyagasoma. Alinawe yayogerera n'amawulire omuntu yambuuza ekibuuzo mu press conference. In fact yali ayanukula omu kuba abadde balina statements ze bakoze n'agamba nkijjukidde na bulungi. Mukulu mukadde waffe Alhaji Nadduli yali alina statement zakoze ku kya Kampala nga kyali ssentebe wa Luweero. Kati meeya Sebana Kizito bwe yajja n'agamba ne wabeerawo kyamaani omu n'omulaba avudde oba mu byalo byawa disitulikiti zakulembera za byalo temulinyanga muyadde skolasi naye n'ateeseza ekibuga. Kati naawe bw'olesa statement eyo enfaananidde legamba oyo tamanyi balimwezo tamanyi balimwezo nakawa esinga obuyonjo mu Kampala. Wangi munaffe weesalidde omusango kennyini n'ovaako kati bwoddamu essimu n'ogikuba neeyitamu leediyo giviire. Omusajja yagamba nti olina aveeri tamanyi na Kampala naye naye ayogera ku Kampala kati naawe kyoyagadde okuleeta. Wangi wamma
embeera tenzikiriza kuwuliza onansaasira ndowooza onaddamu n'okuba era mukadde waffe Sebanakizito omujjukirako ebintu bingi nnyo bwe baali baagala okujja ababodaboda mu Kampala enteekateeka kumpi ziweddeko zijjibwako akawuwo naga nti buli muvuzi wa bodaboda agenda kufuluma Kampala okuba yagamba kilomita 3 kati abantu batandika omulajanira nti kakati ffe tusuubira kuddawa abava mu byalo yonna gye twava naga buli ali mu Kampala oyina gye wava teri gwe bazaalira mu Kampala kati anti yes nze statement ye gye nkuwasiga nti gwe gy'oba okolerako naga nti buli wa bodaboda ateeke mu liita y'amafuta egi oba yali ya 3,000 mu biseera ebyo avuge ng'ayolekeza oluguudo oludda mu kyalo singa baba bafudde gye baba bamuzza liita weggweramu waba ekoma kati nga bw'oba odda jjinja ng'odda waffe mukono osibira lugazi wangi munnaffe Sebo ola lweza gwanga kale munange ono sente biye neya mulamukiza botata nzenga sente sina kinza kwogera kubali mwezi ere bosi ola Kampala omuntu agamba tina kawe badde sinyonjo alabe kalire waffe yayinza okubanga gyava okuteesa kubanga kyokoze nakawa kyensabanga sente kikole mu Kampala era oli meya Kampala ejja kunyirira nga bali mwezi ogw'emmeeya musendege kibiri nnyo balire ddala ssebo omwe yekka kati gwe ngenda okuwaayo omukisa ngende mu bulango bwa bakama bange wa enteesayo ku nsonga eri mu ddiiro wangi munnaffe wale kutuweereza kale munnange ono boogere nga ndi nsambya wano ku kkubo oli munna Kampala meeya mutumidde nnyo ssebo nze nsinze mwandibogere kulidde nnyo ennaku omusajja okugamba nti simanyi nakawata tukuba omusajja wawe naye nze meya sebo tuli mabegawo era tuli bamativu okugamba nti nojja era ffe gwe tulinamu essuubi sebo agenda okulongooseza ekibuga ate nga nekyagulanyi sebo ateeka okutinnya ku ntebe ebale tuweeri ne bagambye kulembera nekyagulanyi bannange nagenze mu kuwummulamu naye bano tebawummudde baganye okuwummula paka lwe tukomyewo kale eddakiika ziizo mwende zibulayo kwesaayo 2 kwezo tulinako nga 6 kitegeeza nti tukozese 2 fe abali mu studio emu yange ogibbye kale njagala kuyamba mwami bali mwezo meya waddako ate ngambye agenda kukolera nekkuba erigendewo tulikusomozebwa kunene ate nze tibinyumira ku kwenya balonzi tewaliwo ekibuga ekibayita ekibuga ekinyirira ekirimu abaana b'obufuzi abakalulu tikiriyo kyetwava tuva mu KCC ne tugenda mu KCC ntukole ensobi ntusigaza nga bameya balina obuyinza ne kanso zaabwe you just gave me 2-3 capitals ojja kuba ompangudde kati ekizibu kya kino kyekiriwa nti omulonzi ogwa onafumbira ku kubo Nairobi unafumbira kubo omanyitekere Nairobi mwana wange hano gambe ndo manyitekere Nairobi Nairobi toyogera walala osobola kusanga omuntu afumbira ku chorus mu Nairobi ombuzizama kisoboka impunity ereso obuzibu that's what I'm saying abuze ekifugibwa abannabyabufuzi naye nga kirabikira kiri bulungi anti kyengamba mu Nairobi executive ED ne tiimu ye balina obuyinza obusinga bw'abannabyabufuzi bikibaragira kyekibaawo naye newana era obuyinza bwabaweebwa when we have an executive mayor and an executive council kyekizibu ekiri wano kubanga ekizibu ekiriwo kyekiri wano nono omukyala afumira mutoni nyina mukange ayagala kubaawo atalina kalulu olunaku lw'omujjawo wabadde aweererezaawo you are a bad mayor omutembe yono atumbira mu maaso g'abantu bw'omujjawo olwoti nze naawe tusobola okukkiriziganya nti Jennifer Musesi yali yakola bulungi mu kibuga naawe katonkoze bubi abanyankole balina olugero nti nengozi teweeka nti eweeka nyo olaba yaweeka yafa anti kyenjagala kuleetera kyekiba bwe yali agenda ng'akoze bulungi anti kalulu era ke kamutwala kyenkugambye kasito oyingira kalulu k'abannabyabufuzi obuvuddewo and that's the challenge he's going to face n'obuyandibadde ng'ali meeya mulungi naye amateeka getulina agatukanya ekibuga tegakusobozesa to clean the city to implement tikisoboka
ekyokubiri leero badde wampisa nyawanisa omukono sebo obwedda kuba bikonde kati awanisa omukono tisaagadde kumuyingirira nnyo naye tukkirize tugaane nti n'ebyobufuzi byaffe bya Uganda tebikusobozesa kutambula ku sipiidi yayiriiri nkimbadde musaba wali nti bw'onajja ng'oli meeya wa Nuupu owedde nibwofa obufunye kalulu tujja kukulembera bulungi kubanga aba DP bagamba nti oyo si waffe aba NRM bagamba nti oyo bakusika. That's why I'm saying nti meeya agenda kubeera successful kimbadde mpa muto wange w'omukulu wange nti jangu ng'oli meeya w'Abannakampala bonna kituufu tumanyi nti olina ekibiina bakiyita olina gy'ova kanewesenge kyokulabirako mbadde mukulembeze mu Kampala muno naye nze bw'ojja n'onsanga mu ofiisi wa RDC sibuuza kibiina kya byabufuzi oba ddiini. I'm an example. I give you to my satisfaction. Oba wa NRM yanyigiriza wa DP, I'll say no. Wadde wa NRM n'ekyokola kikyamu. That's what I'm telling you. Kampala yabina byabufuzi bakinta buli. So oteekwa ng'oli waggulu waabo bonna ng'oze kuweereza ffenna naye bw'onnajja nga manyo gasimbye ku Nuupu tujja kukulemesa kubanga tutukanya naawe ku ekyo politically. So abalinza okulemesa obawulidde ogenda kubanga ng'otyanga tumaliriza tikikugaana ng'osigala ng'oli wa Nuupu naye n'oweereza Abannayuganda bonna kyenkanyi mu kibuga kya oba babyabufuzi bangeri ki gwe kikulu kigamba njagala kukola emyala njagala kukola makubo njagala kulwanyisa nsiri twali kintu ekini ennaku zino butwadde mu Kawempe North. You can't believe in Kampala nti ensonga enene emukwezo ebiku mu maka g'abantu mu kibuga. Yes, very big issue. Ebiku ebitakyalina mu kyalo naye mu Kampala. Yes, Kawempe North he was there also. Ensonga emu ku nnene nti ebiku bikyali mu mayumba g'abantu naye ng'olina road mayor asasulwa bulungi, olina executive esasulwa bulungi and nobody abanja kajaga meya yababafufafuire ebiku. What is he doing? Wewe kisoboka buvunanyizibwa nyumba kunju naye n'abantu tutandike nabo bennyini nawe ate kunyiza n'okunyiza buvunanyizibwa bwokumanya nti abantu balina ebiku. Ensonga zino zibaluma tukole ku zino mukanso mukola muki omulimu gwa pest control buvunanyizibwa bwa divisions era nga ensonga eyo it's a devolved function. Ontegera bulungi problem tulina nnyo mu Lugube naddala mu Buganda wano mu Lugube mungi gutya kyobula tulemeddwa okulaba nti tukkiriza oba oluusi tugabane byetuba tugabanye newesanga nti olitayagala kutabuyinza kubuwaako balala naye njagala okwebaza Lord Mayor nti ku mulundi guno bakkiriza wetwaliyo bali baganyi bakansalars LC5 baganyi kutuwa ku buyinza n'okufuuyira ebiku abagala bisigaze n'okumanage nsonga yamanyi ddala yatuukira ddala mu kanso ogwo mulimu gulambikiddwa as a devolved function section zikaye mpulira pesti mbandowooza bino ebiwuka ebyebweru w'amayumba emmese kati ebyo byonna bya ntawaana kankuwa example tulina akatale kaffe nakawa nakawa emmese olw'ensiko ezaali ennyingi ennyo era wakyaliwo akasaawe saidi y'emu ensiko eyo nga baganya ogikola kigigira gagamba emmese ziri omwo naye nga emmese eziva omwo zijja ne zirumba amenvu g'abantu ku kiwagu kimu oyinza okubeerako n'amagoba ga munoogwo naye kasita guliibwa oli muloosi weganaalyo ebiwagu bibiri oba ovudde mu bizinesi kati ng'otandika okugamba bandoga naye nga ekikulosa kiki gwe wennyini mujama eddogo eririwo naye nga tewalina omwakuloga n'olwensonga twetaaga okulaba titutambulira mu buyonjo. Njagala okutegeeza batuwuliriza nti ffe nga paati pulezidenti waffe Kyagulanyi atukubiriza okukola era tegambangako nti demokola otegera bulungi era agamba abantu be balina obuyinza okukuzza gwe mu bantu kukomyawo mu kalulu kaadi eri mu bantu kati gwe omukulembeze gaana okusikowalinga abantu okusiima kubira Bannakampala omulanga tuve wano. Bannakampala njagala okubeebaza nti mukkiriza bali mu ezo ngenda kubakulemberamu mu kibuga. Ekibuga kyetaaga engineer atalina experience. Nze amawanga mangi agannonze ng'omukulembeze asukkulumye kubala America yannonda nga imagine leader mu Africa yonna
otegera ntuddeko ku bukiiko obusobola okuba nti ngezaako kwetunda ate kakati ono jesi muyamba buyambi wadde bali bakulonda ffe twagala kuwulira nti tabakamwoca Kisenyi Zone bakulonda so senti abekikala bugambye nti pulezidenti waffe atukubiriza tuddemu bantu mukolera abantu be balina kaadi basobole okutuzza era be bantu abo betwogerako tobalaba nti nzijja nenjogera ku biki byenkoze ne byenjagala okukola kugambye kati ndi mukugu mu kasasiro gwadde onoomuwaani atalina mukugu mwawo waliwo abamala otunga abamu nnyinyala nenze simu nnyinyala mu investinzemu ne sente zange ne time yange nengenda ne musoma kakati mpaako omukisa naye bakusaddaasi njagala okutegeeza nti nga tonnaba kuba mukisa muntu ontegera bulungi nnyo nga tonnaba kuba mukisa muntu omanya bulungi bwe owekitiibwa Bobi Wine yali tannaba kuvaayo mwana wattu nga tosobola kulowooza nti ayinza okubeera ku pulezidenti ebigambo bye wayanukudde edda ate kati bamwine byakusonseka katusiibule musajja ng'ono ate ono basobola omugoba n'enkya nno kale ngenda kwesimba abantu bampa akalulu naye ono bagoba enkya edibeeti esigadde munde n'ogwe basaddaase ne gwe bagoba enkya program lutindo bwetyo bwetambudde olunaku olwaleero dakiika emu yeebulayo okuwera essaawa 2 nze Prosi Kyeswa abadde omukubiriza tunaddamu nate mukama nga yagadde musule bulungi